Muli banji. Even that person, they are like that extorting money. Oyaliwo bagamba ali mukufera abantu. Where is the victim? Those are the ones. There is someone who called me. This is him. Also, someone who sits here. Where is the Where is the Now, I was coming from the office of the president at a meeting there in the morning. Someone called me alleging that NIRAS demanding money from them. And this is not the first time I'm getting reports about NIRAS staff in Busukuma extorting money. Last time I received a call from anti-corruption complaining against the same. But this time it was not Busukuma. I don't know who takes Lugo. Lugo. Is it Zanda? Gombe? You go up to Lugo. Zanda Matuga? Zanda Aziabate. It should be the other side. Anti-corruption called me complaining about the same. We have sat with these people together with their boss and urged them not to condition these people wanting Ndangamuntu, not to ask money from them. But the vice is continuing, I don't know why. We are going to have them arrested. Now there is no mercy. Me, I'm going to arrest them before I am arrested by the president. What case you are involved in your extortion? We've had even actually, remember the meeting which you called in Nasa? Not once, not twice, about complaints. Well, let me explain myself. There was a time you called a meeting in Nasa, no? For the workers in Nasa. What was Nasa. our message? And you called all the What was supervisors our with the message? Of course, the message was we should not extort. Now, are these people dreaming or you have, they are biased against your service? They are not biased about my service. So why are they complaining about you? So, let me tell you something. No, why are they biased against you? Let me explain what Yeah, I'm happens. going to arrest you, because really it is embarrassing. Yeah, I know. Yet I know you, and I thought you were I find you are even the one who mentored me. You mentored Now, why me. are you extorting? You mentored me, and on many occasions you met me at Serena sometime back. So why didn't you handcuff him? Now for you have made him a VIP. I was using You have handcuffed him first. I left CIP. So I told you that you detained him. Osito was telling me he was coming. Then I went somewhere. There was another issue. You would have brought him from cells. So, He came by himself. when allegation came, I came myself. Now I find I explain myself. Let me explain what exactly happened. Now, Busukuma and Gombe, most of the cards, these cards when they came out, actually like 10% of the cards. Bano babadde baze kupikinga kaadi oba babadde baze kola renewal. They had come. Yogera mu Luganda. Babadde baze kunona. Babadde baze kunona. Kati bwe batuuse ki ekibaddewo? Ndomukunywa na fund. Cards 70%, okay, like 90% ya cards za familia. Where pisa aliwo? Bwenatuukawo nga maze kutegula Ndangamuntu. Yankyeki nga nagamba oli box ya mukaaga. Wajja mu Gwakutaano. Yeah. Unatuukawo nangamba komawo Friday. I came back with my wife. Wetwatuuka omwami yasaba mutwalo nze nengamba sigulina. Omukyala wange nagamba sigulina. Era okumaliza yamujjako 10 meka namuwenda Kati up to now. Eyo terabika. Terabika ngeki nakola nate ntwalo ovunanyizibwa. Endangamuntu yono. Kamaliza story yako. Lwejo wetu kimugambanga. Namugamba unatwala obudde nga ngenze mulandisi ewakiso. Nasooka wa
Naluvule natuukawo bakinga ne bagamba people of Sukuma they took your card. Ate nga natuula paka saa 9 nenvaayo. Olwaleero wenyenze nentuuka ate bampadde nta item box 107 to 900 wenyenze waali era ndowooza omwami asooka bawegundi wentuuse waali angambye mutwalo nemugamba nga mutwalo sigulina nagamba watogulina era ojja kumala budde togifuna so ndangamuntu yona eriwa naye nga eyo nayona ntambudde nayona imagine from me era wentuuse natasabye mutwalo era ne recording eri wano ngangamba linda kukatona ogenda kugituplayingira linda oli otya Mike nina emergency wano ebusukuma nkeberera mangu kadi eno mangu tova na kulayini bamu bakuyitani mugirikasi mugiri bibi kasi bera kugundi nini eriwa kankutere ku WhatsApp details waliwo obuzibu wane busukuma ompe mangu details ezo kambi kutekere ku katikati yes dale I was kati playing audio tulabe yegwe kasi mu bibi yes sir this is going I know mjale jaje kona dio senti mkazi over 8 years They also have the same take up Mike n'omukyala awo yamusaba ssente ndaga muntu agifunanga yangambye eretamanya imuze eretamanya kubedinga ngamba oretamanya singa basiteke omutwala ato omusabye gwaje no bale simumanyi otamanya obajjako sente era nangamba erimanya gabya kakati ate wegendeze bintu damu alaba hewe yefula takutegedde azenga obadde omusaaki you recruited me from somebody mentors but if I mentor you and you extort you mentored me from when I don't take action these people are going to report me you recruited me from here you mentored me like mentoring you does not mean that so if I mentored you at least if I mentored you that means that I taught you even how to extort you see that one you just Charles even when we met in Nansan, it was on our subcon which was performing well in registration. You are called who? Yaruhanga. It was our subcon. Yaruhanga, you first wait. The words you are talking, you are out of your mind now. Yeah, it is. We just question you. Limit your words. Limit my words. So how can I be your mentor and you said that? No, you train me to be a good person. N'omukyala wuuyo omusanze wano. Wuuyo. Yamujjako emitwalo endagamuntu Musiramu Hajati gwe yakusaba ta ssente nze okujja kuleeta report bulumirwa abantu abatadde byajjako ssente naye nze ate tannansaba ssente era mbadde nze tannankebera mu sisitimu waliwo mulamu wange mukazi ali myaka yaŋŋambye ejjo bajjayo sinsi omutwalo bwe bulumi obwakoze eki era otuzze ne batugira ne bagamba abaasooka okusasula abaasooka okuleeta gundi mudde wali betwayogerako nabo badde wali betwayogerako nabo badde eno kati nga ffe tayogerako naffe bali beyayogerako nabo abaawusazwa kasente omutwalo era bwebakoze eki bwetyo obulumi bwange. Why were you not telling them? You were really making me very annoyed. I want to call and corruption and you hear. Omukyali gwajjeko omutwalo 8 years bamuggyeko zaaki
and it has teekeddwawo kiboba ogenda okukimenanga muntu olina okubeera n'omutwalo kibale kati chance okumanyibwa n'omukyalo wange mujjako 15 ebadde strategy ebadde eteekeddwawo nti okugenda ofuna ennanga muntu olina okuba n'omutwalo era gy'obwedde abantu bajja kukyonga bagamba ogenda funa ennanga muntu olina okubeera n'omutwalo. So that has been a system ebadde maze okuteekebwawo nga bwetyo bwe. Yes, it's a system. Tuvudde nga tugamba katugende era DC oba alina omutwalo agutuwe ffe batugenda gamuntu. And then this is mine. Bali Kiwenda. Nakati gye bali. Gye bali. They have just come. They were how many months? Bali side area. Masoli. Get the watch. They are this will here for people. We need even to. This one I was going but when we need to. Kola nireda. Kuliko omuntu ajja ng'endanga mu kye byadda eri like for instance. Kyembadde mbuuza obajjako ssente oba nedda. Tulabe engeri gye obojjako yaki. Ono akugaba ennyamba ondeeta endanga muntu ogigye Kasanga oba gigye Ekiira. Oyo omugambo kale kagikuleetera. Ara this one ayagala kuwulira mwami yakujjako ssente lulinga kulenda for transport. yakuwulira yogera. gwe wawaayo mmeka ne bakuwa eyiyo. Ani gwe waziwa? Sebo tekawo. Muli bangi muyinza okujja wano omwana waffe ono ate mbw ali mu kubasaba mutwalo koze erinnya lyo Crescent bya Ruhanga. Nina bano ba complainants bennyini n'abalala abakazi tubakubidde n'eddoboozi akati mukutte Crescent jangu wano. Yes, sir. There are cards which are in Nansana. We've not tried them on telephone. Any card is in Nansana. Mugamba card in Nansana. Ate nyingi nnyo. Era twali twawandika omuntu wajanga ajja okugenda nga mugamba nti teri tugenda kugipiikinga ku Nansana. Ye alowooza you have endanga mutuweeri. So mutwalo kuba gwaki? Twawandise ne kupapula. Fone tulira wano. Wansa. Eyo ndanga muntu we've even sent it ono abadaje nonya yagenda Kasanga tya confessing yagenda Kasanga bamugamba endanga muntu eri Nansana era endanga muntu eri Nansana no wogikebera sawa bakusinkana nini it is in Nansana. No, but Mike has told me it is not there. It is not there. You can send it to him. We don't have it. I have sent him the card. We don't have this card here. We can But send it's it not to you. about the card, it's about the money. That is the issue. But now if it is proved. Hey, It's not let us here. go even there. Comrade Timo, yogera ne ba victims babano, yogera n'omukulu. Mukama wange gye balesebo. Omukulu anatambuza from the beginning of May. Yansaba omutwalo n'enganda ogusasula. Oyagamba tukomola okutaano mukyala alina ajja ye yasasula nze n'enganda okusasula. Nolwaleero nate ntuta obuvunaanyizibwa nga bali Kiwenda. Era wentuuse luli yasooka n'angamba ndi mu box ya Lukaaga unagende na Luvule. Era ne bangamba national ID yo na spending a full day nga ndi eyo. Nenkomawo ne bangamba eri people with Sukuma nenkomawo. Olwaleero wentuta obuvunaanyizibwa ogenda e Kiwenda. Era wentuuse ne banchekingira ate bangambye ndi mu box ya 107 to 900. Wenyingide munda asabye mutwalo. Era ne mugamba budde sigulina ne okusinga nfuno evidence emala ne mukubira ne mugamba munanyi ongambe okutekerako omutwalo simu ereta manya kintu bya Ruhanga. Ate budde uno niyegaana ate nga n'omukyala gyajjeko sente wa myaka 8. Ate oli omulala gw'okubidde. Omulala bamuyita Nakawugoma Situla gye mugirako wano wenyini. Nze onagana okusasula Mukwadisi oluno oyo omukyala ali ku simu. Abaana baffe simanyi bwe tugenda bakola ate nga omwana abadde wampisa. Tubanyuka ne bagabana sente alinga oba atunze birime. Yes, so katusooke tumuteekemu awandike statement. A problem
Linda ko tukubere Mike omumanyi alina Luvule. Musajja mwamaze dda kumwetoloola. The fact is tamanyi. So only to calm down. Teriwo na Luvule. Kati olowooza eriwa. Egombe. So tukubire Gombe. We open up a file. Since this one has reached on ground, we caution this. So kuandika statement. And corruption yendi bubi. And corruption has put pressure on me. Yet I don't know their transactions. People go up to General Lusoke. And the situation is worse in Nansana. Whoever goes to pick his card at the centers, they ask money from them. Okay. Let the complainants write their statement. He writes, so the issue of caution will come in later. After. We must address this issue once and for all. Because the statement, if need be, we shall take you to court. Me, I will take you to court. We are going to be now to act like a PDM people. We have arrested these ones who have been extorting money from people, PDM. Things have changed. Baramu will come here and will cause problems to Timon. And Baramu is coming in Nansana, expose the corrupt. These are the victims. When they talk and we don't act, we are also put in the same bag with you. And now you are saying you are meant. How can I mentor you to extort me? And I don't even remember that I mentored you. If I mentored you, then I told you to love Muzei, love your country, love, be patriotic, support Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. If I mentored you, those are the things you told. yeah. It's transforming through Yes, 10,000. but Those are the I things can, you mentor me to be a good person. yeah, to spread the gospel of the katusooke tukuteekeyo muwandiike bulungi statement zammwe then bino ebyokutuula tujja edda nga tumaze wekani wali ekiwenda batuddewa Mama. Ofuna ndangamuntu kyangwire temujja wano ate kukema bantu bano nga mubawo omutwalo oba emitwalo ebiri bakukoleko mu ggwanga olwedda abantu bali ku poliisi eri bemulugunya abantu nga kuminya abantu baffe bano abanira basaba ssente eno exercise yaki yabwereere wabairawo ekyetagisa ssente kibeera official ssente ezo nozitwala mu banka n'ofunaki receipt sebo jamu soko tubulire erinnya nekyokola munira Erinnya nze Kajimu David Tito era ndi registration assistant. Omuntu aza okufuna ID ye ajja ne ID enkadde oba ekipapula ekiriko nnyini ye eyinza okubeera driving permit oba police letter ng'eriko nnyini ye. Bw'ajja ng'ajja ku kompyuta ateekamu nnyini ye natulaba ID weeri oba teriiwo. Bwe baweeri tuwandiikako ennamba zino box ezo zonna ennamba. So enamba gy'oteeka ku kipapula yebeera ku box
ziriko different numbers. So naba jipeka kipapula. Bibi zine tukebera mu boxes. Boxes ziri mu different IDs. Numbers ziri mu box zirako different numbers. So buli kipapula kitekako different number. Tukebera eri mu box nga mulimu ID. Yo calculator wano tusoma mu. Bate kukwela mu system nga tirimu mugamba. Bate mbajja ko sente. Bantu bemulugunya nti mbajjako sente. Sente ze mbajjako zaaki. Ate nga musasulwa omusaala. Ndanga muntu zaabwerere. Cases zetusinza okufuna ziri Busukuma na Gombe bijja ku bantu sente. Kati ono omuntu ali bwati ono tasaana na kusimba layini n'okusookerako abakyala ab'embuto n'abakadde. So kati kyetugenda okukola nammwe bennyini kati abawa enguzi tugenda kubateekako empini. Ono gwoziwadde naawe awaddeyo mwenna tugenda kubavunaana kubanga gwawaddeyo gwo facilitating enguzi. Era nsanyukidde oli muzeeyi aze n'aloopa muzeeyi ani oli muzeeyi ono yani kasi mu bibi ye bamusabye enguzi n'agaana era bwakubye essimu nga bamusaba enguzi n'alikodinga omutwalo muteeke ku ssimu bweti ereeta mannya ki. So mulekeraawo bano bwe babasaba enguzi poliisi yino bamubuulira OC. Okay? Tugenda nakuteeka wano buli wababeera bano tugenda kuteekawo abantu baffe abambadde engoye eza bulijjo. Katugenda kukyusaamu tugenda kuteekawo abantu baffe abambala engoye za bulijjo. Oli bw'asaba enguzi ono agiwaayo n'agifunye mwenna nga tubatwala nga tukola ki? Kubanga abantu tebawulira. Exercise ya bwereere. Exercise ya bwereere tosasula ssente. Ddi omuntu wasasula ssente? Mu system yanira waliwo ng'oli azze kufuna certificate. Waliwo system y'okusasula ssente. Era ssente n'azitwala mu banka n'afuna receipt. Ddi omuntu lwakikola? Abantu alina byayagala okutuusa ku ndagamuntu ne birth certificate. Abako omutemu gwasasula mu banka. Birth certificate ne death certificate ne change of particulars. Mukitegedde? Baddiremu nnyo nga bawulira. Alina byayagala okutuusa ku ndangamuntu ye nayagala death certificate ne birth certificate osasula ssente. Okukyusa particulars ku ndangamuntu osasula ssente mmeka? Bamutwala abiri. Okukyusa amannya ku ndangamuntu y'ekintu kyonna. Ate ezo ssente ozisasula mu banka toziwona mu cash n'ofuna receipt. Certificate okuzaalibwa omwana nawo osasula ssente mmeka? Okuva ku 0 years to 9 to 6 yogera mu Luganda bano balimi. Okuva ku olunaku olumu paka ku myezi 6 kiba kya bwereere. Okuva ku myezi 6 paka myezi 9 paka myaka 15 giba muba mutwalo. Mitwalo ebiri okuva 16 paka 18. Then 18 okuddaako giba mitwalo 5. Ate certificate y'okufa? Certificate y'okufa yebeera ya 50 ebeera mitwalo 5. So abatuuze exercise yaffe eno ya bwereere si ya kusasula ki? Okuggyako kiri kye tubagambye olina ky'otuusa ku ndangamuntu yo amannya oba ebintu ebirala wosasulira ki? Ate tozimukwasa ozitwala mu banka ye n'omuleetera receipt ne certificate y'okuzaala oba ey'okufa. Mukitegedde? Kati katubawe enamba yaffe ey'essimu 0779 889 0 RDC nanga osina ubaweyo akasoka kuwe namba y'essimu. Namba ya OC Busukuma
bakujjako enguzi wano ebintu byonna byonna bye muyitamu byonna byonna babagyeko enguzi nedda tetunaavaawo bw'ate munaye ntidde pulezidenti bwajjanga mugamba tukeberera wano wana bakabera first week of May this very year naje wano nga nonyendaga muntu yange omwami yo nakebera bya Ruhanga nagamba ndi mu box ya Lukaga nkaga nagamba nkomo ku Friday, it was on Monday when akoma ku Friday yendaga muntu yagirina net yagimpa omukyalo wange nasobola kusasula sente namuwendaga muntu ze natajimpa I moved, I went back unatwala obudde following enda boba babagiziza eringi picking na ruvule na malayo unakulamba bagenda okunkeberera sawa mwenda nti yagitwa abantu b'ebisukuma bagitwala ebisukuma nenva I spent a full day olwaleero wensobodde okugenda nga bali kiwenda wentuse kiwenda libankeberera nti ndi mu box ya 107 to 900 nentuuka wali angambye emuwe mutwalo nemugamba mutwalo sigulinawo leta simu kutereme namba abadde ateekame namba nemulaga kubanga luli yalagimpadde wemulaze nagamba olwedde ogirina nensalawo quoting afune evidence bulungi nemukubira nemugamba simu gyongamba okuteekako sente ereta manya ki ntereta bya Ruhanga, it is even in the recording ensonga yange evuddeko okugenda wa radisi kusaba sente ate ngendaga muntu gyabwerere ngitambulidde okuviira May mwaka guno gwenyini paka up to today era mwami omwoyo bya Ruhanga yambonyereza ngenda enaluvule teriyo ate yagirina era kolo yagirina nawako omukyalo wange nakabugoma situla zinatajimpa kati gwe kicho oyagala naddala ku abantu abo gavumenti kyensaba nti bafuuse kizibu oba bagobewa batuwa abantu asobola okutusavinga nga manyi nti bazira tuweereza nesi kusaba mutwalo olindaga mungu ekyokujja ku bantu sente abaza okufuna services zandanga muntu kunira offices kibi nnyo tukivumirira okufuna ndanga muntu okuza obujja ndanga muntu okunona ndanga muntu yongefulumye kyabwerere Munnayuganda yenna tasanye kugibwako sente ekibaddewo wano ebusukuma olwaleero nkivumirira nfunye amasemu mangi nga ava ku ofisi ya president ku makya gyembadde ng'abantu beekubira enduulu nti akulira services za NIRA busukuma ali mpumba sente era ne banteekerako n'amaloboozi ng'abasaba sente abasaba omutwalo ekyo kibi nnyo tukivumirira era nzize mangu nnyo abantu abadde beemulugunya ne mbasangawo era owa NIRA tumukutte olw'okubanga amenya amateeka g'eggwanga ng'asaba abantu enguzi ku service ey'obwereere. Kituufu waliwo services mu NIRA z'osasulirayo sente naddala ng'okukyusa erinnya oba olina kyoyagala kyokka ku ndanga muntu yo. Nategeddeko aba-NIRA baŋŋambye nti yo service ogisasulira naye ate sente ezo ze bakusabye endowooza ziri mu mitwalo 2 tozisasulawo wennyini ku NIRA, ogenda mu bank n'osasula mu bank n'oweebwa receipt n'ogitwala ku NIRA ne bakukolako. Then sente endala esasulibwa ze zino certificate za birth
birth certificate osasulira sente osasulayo sente ndowooza banira benyini bakugayidinga naye ate era sente ezo eza birth certificate ne death certificate tosasula wennyini kunniraawo obisasula wa mu bank. So omuze ogw'okujja ku bantu sente abaagala okufuna services ku NIRA nga kukolebwa bano abaana abakozi ba NIRA mubi tuguvumirira era tugenda kukwata buli omu agwenyigiramu n'okusaba ebintu bingi si NIRA yokka tubadde tuwulira complaints ku bantu abanaku abasaba sente za PDM era nga baba conditioninga mpaye emitwalo 5 nkuteeke ku list mpaye emitwalo 10 nkuteeke ku list mpaye emitwalo 3 nkuteeke ku list y'abantu abagenda okukola ki okufuna sente za PDM. Bonna tugaludde tugenda bakwata tubasibe buli yenyigira mu bulyake tugenda mukwata tumuvunaana. So ekikoleddwa wano esavinga nga example yaba abalala bakyalinamu ogwo omuze ogusabiriza sente z'enguzi. Okay.